ani amuzala ni yavawa gokuzo yambala n'engatto ne stocks mubuze yambala ku ngatto ne stocks ye mazima mubuze okuzo yambala engatto n'amanyo zimanyi canvas simanyani ne mubuze etandika ddi okwambala engatto. Go and ask him ne banne nga bwe balwana nga bwe batambuza ekintu olwaleero they were nothing. Olwaleero babeeshi bansonga benkiririzaamu ne bakola kye balina okukola mu kaseera kaki akatuufu. Olwaleero batufuka batukulembedde tutambuza ensi etambula. Olwaleero they are successful somewhere. Buli mu yeegomba bulamu bwabwe. Olwaleero balina mashini basula mu bifo ebyaffe bitwatuba tusulamu. Olwaleero baava ludda wa. So buli kiisi yenna wayinza okwogerako kabeera ono omuvubuka gwe omwagala naye bamuzaala wa yavaawa akuza atya bulamu bw'obulengera nga bwa ghetto life ali awo mbeera gy'abadde afaanana ani atagimanyi mbeera ki gy'abaddemu ani atagimanyi. Olwaleero ye darling yekkirizaamu n'akanya mpolampola n'abeera mukama kya mpola n'asoma mpola n'agenda wali kwani kololoha ss mpola bukeerengeera. Olwaleero bye yatandika okukola n'afuuka ssammu. Olwaleero tasobola kunenya kitaawe mbu yamuleka waabwe Kanoli Gomba, tasobola kunenya maama we mbu tiyamusomesa, lwaki yaluka ebiwempe, lwaki yatunda emmere n'amugwaki. Don't ever blame your parents, my dear. Don't ever insult them. Muba insulting and blaming. Don't. They gave you a chance. Allah is a chance to live. Allah is a kubo. So this got this strive. You should strive to run fena. Tubagenda kwigiriza, tubagenda kulisa, tubagenda kuteeka buli kimu kyonna mukamwa. Ensi Allah atonyisa nkuba gwe n'osiga wotasiga era wotasaayo tebigenda kumera. Allah atonyisa nkuba nejjayo musooli nejjayo ekinasi tufuna butto nejjayo fene netulya enkuba yetonya. It's your choice okusimba kamula liba katunkuma naye olwaleero aliko sente. It's your choice to plant nothing. Nenga Allah atonyeseza neerekedde kutonya. Allah atonyesa nkuba. He gives you a chance okole kyonna ky'olina okukola yensi. Olwaleero the great lessons we learn from the life of Alhaji Musa Sewava. It should be celebrated mu mbeera ey'okumuyigirako tumwogerako udhkuru mahasi mautakum mwogere ku birungi Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam eby'abantu bammwe as we talk about them. Kyasoma birala nebyakola birala bw'okyalya bw'okyakaaba olinze mirimu fayima abatasoma simanyi fe abakola kikyo simanyi president tuyambe mama Nabbanja tuyambe kasasiro tubeera mu ebyo ever for what? Allah akuwadde obwongo n'akuwa okyalina n'omukisa obulamu bulungi okyali bulamu tolina mu malwaliro unoonya ki katulinda ki? Bonna bolaba abagagga, bonna bolaba abagagga, bonna abakwegombesa kabeera bali mu nsi wano n'abali bweru w'ensi. Bw'oyogerako bano aba Facebook, bano aba Twitter, simanyi abaani TikTok, simanyi abaki bonna bannyini byo onuulira obulamu bwabwe. Then genda ku bano bobadde obamanyi bo Warren Buffett, bonna onuulira obulamu bwabwe. Lifestyle, they have humble backgrounds. Tebalina kimanyi ky'amaanyi kiri awo naye olwaleero be bannaggagga aboogerwako ensi yonna. Yet abaalekebwa amannya ne famire zaabwe nga zaali z'amaanyi nnyo teboogerwako. As we wind up this year nga tumalako omwaka guno message yange esooka tunuulira abasifulu mu nsi muno twekusenze mu nsi nkozeemu ki? Tulina abantu abali anatuukako ne resolutions z'oyina magezi ki g'osaze
to make the next year 2023 a rejoiced one, a successful year, a prosperous year. Chicho yinza okukola. Kiki ekirekuleetedde okuba ng'olemererwa? I will not hit the target. Why? Situuse mu kino onasigala ng'osabiriza, onasigala olinda za gundi, era onasigala okaaba maziga. So nga tusoma nga tumalako omwaka guno twetirize ne mu mbeera ey'enjawulo naye nga tuyigira ku bannaffe be tulize tulaba n'abo Allah bajjuludde bajje bula muno bwensi bayigira ku bigambo eby'enjawulo nga case in point Al-Hajj Musa siwava Cyprus schools oyo gwe twaziisa olunaku lw'eggulu wali ewuwe ebulaba mwalabye enkuyanja y'abantu mwalabye enkuyanja y'abantu mwawudde testimonies ez'enjawulo abantu bayogedde ebigambo ebyabwe. You witnessed it yourself. Sigenda kukuttiramu akuttiramu oluyimba taluwoomya naye nga byonna ebyabaddewo bituwa ekyokuyiga. He built himself nga terina owamuzimbi oyinza gaa nti muzadde we yamuzimba bamuzaana obugagga obasingana nga mwana wa muwalimu musingana nga ava mu buwalimu bawalimu tebafunanga na musaala mwana wa muwalimu gundi wali ewaffe ludda wa abamu ku ffe tulina n'entandikwa tulemedde okukozesa entandikwa eyo. Allah musaba tusasi ya Rabbi. So ekyo twetereeze mikwano gyaffe bulungi kiri agenda kukolerera kiri agenda kuweera baana bo njogera enkya n'eggulu nti mulekeraawo okusabiriza n'okulinda basaries abaana g'obazadde noonya fees w'abaana genda weetikka emigugu tandika mpolampola yasenku genda opoote seka nendwadde omugongo gwamenyeka. Yes, look for another option ejja mu maanyi go inshallah taala. Please come and explain genda mu bantu ab'enjawulo gwe gusinga omukono gwa wansi okulisiivinga buli kaseera tubeerawo mu receiving end. Lwaki? Nero kyo konyaga bulungi message yange esoose yeeyo nkulu nnyo nga tumaliriza omwaka twetereze financially ekyo nga tukijja mukadde wa Al-Hajj Musa sewava ne empire gyabadde azimbye tazimbe yokka azimbye financial empire and a spiritual empire. He built himself spiritually. He changed himself spiritually. Yetereza yekka netereza socially empisa abadde za njawulo nulya muluze tozogerako community gyalina tumwogerako naye we talk about the spiritual aspect. Indeed, he did a great service. Yennyini yakola tazkiyatu nafs neyetereza n'atandika naye yekka n'aba n'alongoosa abeewuwe n'abantu abalala mu masomero ge yassaamu eddiini. Mu masomero ganaku lwe bamuziika lwafa lwennyini lwakola pusinga ofuna stroke ava wali Kibuli kowa Kibuli wali ku TTC omukolo agumaliriza amaze okwadressinga n'avaawo n'agenda n'agula emmere yabamulekwa mu maka ga bbeeyi gatebule lwe twamuziise nga wabeerawo bamulekwa temubeeramu mukyala bamulekwa tegula abagulidde emmere agibatwalira atuuse mu katawuni ebuloba abuzayo just seconds okutuuka wagenda stroke nejja mu katawuni ebuloba stroke nakunata stroke kana tumide mmotoka omusajja wattu amututte mu ddwaliro gye bamututte ebyaddiridde kwanawusinga nti Allah amwejjuludde twamuziise naye byakoze abikoze mumulekwa abalabiridde abaana basomeseza bangi abanaku basingana ku makubo nagamba nti olemeddwa fees nti okoma musinia kisinia 2 senior 4 basinia 6 genda ku TTC n'abatwala ne basoma n'abala n'abalocatinga somewhere mu masomero ge ne mu masomero abalala n'abali yeke nyini agezaako kubanonyeza emirimu n'amaana abata tambula takwetaaga mu kama thank you
takwetera mugantu okumya webbaasa ngani yewe bamuyamba nayamba abalala Musa siwova wati watamuzola mwe olowooza tunasomanga Musa siwova baki tusoma kugwe naogeranga Musa siwova why not you kwasa Quran era banji natandika ekibiina friends of the Quran abadde facilitating abaseeka bangi abadde bafuna omusaala bangi abadde bafuna ebbaasa y'okubeebaza bangi Musa siwova tusobola okubeera nga ye singa twekkiririzaamu n'okumusinga olwekyo tukyuke twetereze ekisembayo tuli mu holiday naye nga wetwetereza nolya famire z'abanno ezabika obulungi n'abaana baabwe naawe niwegomba n'abange singa afaana we bati kyoyagala abaana bo babeere kibeere njagala abaana bange babeere we bati ne we bati kyoyagala abaana bo babeere kibeere oyagala abaana babeere nga babeera balaasi basiba maviiri bavubuka nenge basibaga viiri bawumula matu balya mayirungi njaga kyoba osooka okubeera oba oyagala bakola ekiri opposite nga bali positive always be baana abajjukira Katonda waabwe baana bampisa baana bakola beera ekyo kibalage ewaka saala kusola bazukuse kola emirimu nga balaba isaba maabe bulungi nabo bajja kuyisa bakyala baabe bulungi maama yisa taata bulungi bajja kuyisa babba baabe bulungi kyoyagala omwana wafumbirwe era abeere eki kibeere mubasseemu empisa bali mu holiday right now nga zitandikira ku maama na taata tukyusa amaka gaffe n'abaana nga batusomako just nabikolwa actions speak louder than words bana mwe musaale nenge tusaala kamina tuwasadde tawusi tuwasadde sejjaba anaakulaba usaalira ludda waggwe ofunaana abaana tebasaala kyakulaba ngana kunga okuttanga tumulaka house they must first see you performing the 5-day prayers. They must first see you fasting, whether sunnah, whether Ramadan, whether anything. Just be dutiful to your Creator. No matter what, dutiful, inshallah ta'ala. Once you do the opposite, bagana kuera opposite now. So twetereza fekana feka, tusujatereza family zaffe. Tugenda kukozesa bigambo bingi. Kyoyagala okuba abaana babeere kibeere oyagala babeere bagagga kola balage n'obujja kuba bagagga bibinjadda waabwe n'omukwano gwabwe ne Katonda bategeere Katonda. They will never become the atheist. Ensi olwaleero erwana kubanga bagamba they are refuting the existence of the Creator. Balwana kubanga ensi abantu bagiraga ate be bagagga. They deny, they refute the existence of the Almighty. Tell you Katonda, twetonda fekata jaun tuberaweti era bakulaga evolution zezenjawulo. Simanyi tutwevolvinga muchino na muchino ntujja weti. Abaana mubasomese ne mumasomero gaffe mujjudde mu ba atheist olwaleero baana. Abaana babeera kuno basafinga. Sites zijawo zibalaba abasajja abo boogera ate bamatiza ba atheist balina sites za mutawaana abaana bamwe basoma most of them don't believe in the existence of the Creator. Nyaseka wangu zaima namukwasa abaana begana ndere kitaawe yabaleeta bakumyawo ninge bakuzina okula mula myaka 14 mula myaka 23 abaana bagamba teriyo Katonda. Sajja musiramu mama musiramu teriyo Katonda kedda akajja maaso nga akaaba ayagala ani seeka agenda kusomesa nimba waseeka uzayima abasomesa naye okulwana okubasaamu nti Katonda yennyini Tonda nseen okubasomesa the true Creator nga si kyamu mubasomesa okwagala Katonda waabwe n'okumusinza basaale kulwa Allah waabwe bitandika naawe mwagale Katonda okulabenga you practice obisa mu practice
You just follow. Mubuwere akulabe. Timbakubanga abana nga bazza ku musalo ne wakufukako, ne wakufuyisako, ne wakwako pupu. Muleke. Ne wakuzanyira katya nabbi yabalekanga kibamukolanga kyonna. Sallallahu alaihi wasallam ne muzanyirako. Nakulu muni basahaba balowooza bisale mbasahaba balowooza nga nabbi afudde. Ngali abo bakyamuvugako mbalasi. Vum 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 baliya. Ne balowooza oba afudde nga kyache ndi kutaka. Abana bali kuno onadduka kibega bega onali mulaga atudde mbana abala bali mabega basindika nibavuga bali mu mvumu ninga bebavuga abasomesa dini Abdullah ibn Abbas ba Hassan ba Hussein bavuga timu yabavuga bonna agenda okufanga bali myaka 17 around bibasomesa dini jibal habl hibal hadi al-umma bakozacha chonna chonna ko toina kunyiga mugambe tibakola kino webicho abana mbamanyizo muzikiti alimu auladakum mahabbatu arrahman umagale Allah mumtegere Allah yani man rabbuka rabbi Allah alladhi khalaqani wa rabbani babismillah bitike sabisomanga wali wafeka zoze bikisenta sekizalanga bisomesa bilikoro wale mbasomesa nabbi bamutegere abana bamwe abana bategera nnyo bazanyi ba mupira world cup tibategera nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betwasuma ngatusegera nabi sallallahu alaihi wasallam to batusomesa nabi hadisi gwe uli mulembe kuno okuvuma mawuledi okufa obufi sibagambiga na mawuledi niye abisinga babisomesa mu ebyo nibaga nsoma sema tarikh silsila ya nabi n'osoma twabisomanga twatulanga mu nchiko wezikyo madwa webikyo nebisigadde netwagala nabi sallallahu alaihi wasallam n'okusanya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbasomese what against them never semese in a simple way. Like please, just be simple. Tumbagaza dini na migo. Just be simple and organized, inshallah ta'ala. So mubasomese bategereni nabi sallallahu alaihi wasallam mumbera yonna akili za mbili kili zamu basomese mulaini hata bikili zamu basomese bategereni nabi sallallahu alaihi wasallam mumbera nga nonji si ya bugambo si ya kuma si ya busungu Muhammad sallallahu bana mbasomese bayigirize mubirimo kuwa ebirabo mubirimo kubalisa mubirimo competinga kaba chali once no longer compete timina competitions waka timuchabalisa bulungi timuchateka wombera nungi tiba competing nako mubalagenga bachali bana bato musiramu obasa musiramu afumbirwa musiramu olwairo mubirabe bitambula mu nsi musiramu webutyo tukutambula tuzala mbetwagadde tusinga abana ngabayina amanya gebayina gego masiramu naye gali mu church ye choir leader bali mu church biva kumbera bitabafa alimu auladakum hadha din mbasomese dini eno bajagale bajitegere mumbera nga nonchi maliza aya egamba Allah mwekaza abantu dini Allah mwekazana Qur'an ar-Rahman allama al-Qur'an سورة الرحمن الله تعالى الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن يجي زبان القرآن ممولي تسمى الله ومتجيرا ممولي كتجيرا محمد رسول الله كتجيرا النبي صلى الله عليه وسلم نما يجي القرآن تكون سمني العزيز الجبار تكون سمني أبو كامل تكون سمني كريا كريا وما كريا لا نونا يو إني نسيمو كمان قدي صوت دونش الرحمن تيجيزاجي وتبغى تصاغ زمان بدي تبغى سميسر دي تبغى سميسر كدونا واوي تبغى كسي دونش سوسيمو مبا سيمو بكا ميسا سيمو بانجيزا سيمو بادليغا wadile kuchi education yona tuteleka ngabantu tokakanya ngabantu. What they say to Nameka, don't ever despise and envy. Don't. However proud you are, kobere mumeraji, tukusenda lunch, ya abaletaniga sore. Lunch omiga. Ar-Rahman, allama al-Quran. Khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Izo aya n'obuvumbezi ozitegeera. Tugenda kudda muvuma kubeera mukambwe kayukira kwefula nti gwe ddiini eno yo
oba okulanga kuboyagati saba Allah tuwunji inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid وارض عن سادتنا خصوصا منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهد الكفرة اهد الكفرة اهد الكفرة والمشركين والمجرمين ربنا اهديهم على ما في صلاح دينهم ودنياهم يا رب العالمين انك ولي ذلك والقادر على ذلك رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم واقم الصلاه